Bannayuganda okujjako nga twagala kwebuzaabuza nga tumanyi kituufu kikigenda mu maaso mu ggwanga mwenna ndaba muli mu kuwoza Uganda Police tekyakolera bannayuganda okuva ddi nga Uganda Police ekolera bannayuganda. Nze njagala mumpeeyo sinaali y'emu bw'eti Uganda Police lwe yaleeka actinzeeko ng'eringa ekolera bannayuganda just ng'eringa ekolera bannayuganda. Uganda temwagala kukkiriza mazima. You just accept the reality on ground. Nze njagala mumpeeyo sinaali y'emu mwabali mukuuza Uganda Police tekyali y'abannayuganda, Uganda Police ekolera Museveni. Mwakakitegeera nti Uganda Police ekolera Museveni, mwakakitegeera nti Uganda Police tekolerangako munnayuganda. Nze njagala mumpeeyo sinaali y'emu nga Uganda Police ekolera munnayuganda. Teri kitongole mu Uganda ekikolera Uganda, tekiriiwo. They just serve one person, either army, either police, either parliament, either judiciary. Okitegeera buli katongole koomanya akabibibi konna kakolera regime. So saagala muveeyo wano mutandika okkaaba Uganda Police temukyali bakolera ba Uganda. Simanyi eyo flaga ya Uganda. Yes, flaga ya Uganda naye abajambadde tebakolera Uganda, bakolera individual. Era mu mitwe gyabwe balinamu ekigamba nti that individual is the owner of the country Uganda. So banange mukkiriza amazima bannayuganda, just feel the reality. Mukkiriza amazima gababeere mu mitima. Okitegeera bw'oba watunuulidde interview gye bajjeeko Lushoche eggulo nga bamaze okwambushinga gurupu ya president, nga bamaze okuba abantu ekiruvuula, nga bamaze okukola akafuyo konna ke bakoledde mu mbalala, n'otunuulira interview ya Lushoche n'osigala ng'ogamba Uganda Police temukolera bannayuganda, mukolera muntu wakakitegeera ng'okuva ddi ku mulembe gwa Kayihura, ku mulembe gwa Simanyaani ono omusajja ow'eyengulu Ochola, ku mulembe gwa Enanga. Uganda Police mumpeeyo sinaali y'emu nti wano ekizimbe ekyakutte omuliro poliisi nejja n'etuyambako, nti oba wano abantu bafunye akabenje poliisi yazze n'etuyambako. You people bannange bannayuganda njagala mutuule buli munnayuganda abeere waali ng'akkiriza reality. Oba mukitegeera tetuyina poliisi, tetuyina magye, tetuyina parliament, tetuyina mulamuzi, tetuyina balamuzi. Ekyo mukyukkirize mukigaane. Ebitongole ebyo byonna bye birina okuuma amateeka g'eggwanga Uganda. Parliament yeekola amateeka negasindika musiga eddamuzi. Bwe mala ogasindika musiga eddamuzi, essiga eddamuzi ne ligakola ki? Ne ligakozesa oba ne ligalamula. Executive nga Museveni mwe muli poliisi mwe muli amagye ne bagakwasisa. Naye teri tteeka lisobola kukwasisa nga teri ku sayidi y'oyo agakwasisa nga ye Museveni, kubanga amagye poliisi byonna biri under executive fountain of honor, commander in chief. Kati mwebyo bye muddaawo Uganda Police tekolera muntu eneekolera etya omuntu ng'ate yina agikomandinga nga yagiyinako authority, ng'era n'abayingiramu yadicidinga abantu abayingiramu eyo poliisi. Ng'era kizibu nnyo okusanga omuntu akulira poliisi nga tava wuwe oba nga ye kennyini si yamusiimye ne gurupu ye. Ng'ate tukimanyi bulungi nnyo nti n'abantu abamu abakola mu poliisi bannamagye. Kayihura yakulirako poliisi Jeno. Olowooza Kayihura yatendekebwa kuba mu poliisi oba yatendekebwa kuba mu nnamagye? Abasi byakagaba kennyini akulira poliisi ssaawa zino mu nnamagye. Golowooza training gye bawa mu nnamagye yemu gye bawa mu poliisi. Those are two different things. Okitegeera poliisi babatendeka kukwatagana n'abantu, bannamagye babatendeka kukomandinga na kutekinga orders. N'ebyo bye muddaawo ne mukaaba ate poliisi y'eggwanga Uganda tekyakolera bannayuganda, mukolere bannayuganda nga we baabakolera ddi. Uganda niziwa just mweyisaako, temwagala kukkiriza mazima. You don't want to accept the reality. Mukkiriza amazima nga bwe gali agakaawa oba gabakaayire. Uganda Police tebangako ya munnayuganda. Uganda Police tebangako ya munnayuganda. Era mumpeeyo sinaali y'emu Uganda Police lwe yali eyimiridde n'eyimirira ne defendinga bannayuganda oba n'eyamba bannayuganda ku kintu ekitono bwe kiti. Uganda Police esobola okufeffeta omwana ne bw'abeera underground ng'akoze video ku social media.
ne mufeffeta paka underground naye abantu abakubye abantu ekiruula tennabalaba kubanga wadde bambadde t-shirt za yellow. Gwenga gwe Munnayuganda osigala ng'ogamba Uganda police. You people open your eyes. Mukirize reality. Nze bwe tuka ku video nga mugamba Uganda police mukolere bannayuganda. Iyo police ina kukolera bannayuganda. Who told you? Amateeka bwe gagamba naye amateeka anagakwasiza. Akwasisa amateeka yega mukwatako. Akwasisa amateeka yayagala amateeka gakole. Nti nedda kati gosobya Uganda police okwasisa amateeka gennyini agagira ogira okwasisa nga naye abaduumira tayagala amateeka gakole. You people muleke kwewuuguusa. Bannayuganda muleke kwewuuguusa. Muleke kwefuula nti nno mu Uganda mwazzeemu ggulo. You don't know what is going on in Uganda. Nze teri kintu kisinga kunnuma kusanga nga muwoza Uganda police mukolere bannayuganda mukolere bannayuganda era Uganda police okuva ddi ng'eyo bagiyita Uganda police. Just erinnya Uganda balyesibako bwesi bikubanga lyeri bayisaawo lyeri bawa paasi okukola buli kye bakola bakikola mu linnya Uganda. Yeringa criminal card gye bakozesa kaadi eyo gye bakozesa ekigambo Uganda ne kabendera keka akabawa legit okukola buli kikolobero ne balaga nti bakikolera mu mateeka naye nga tebakikolera mu mateeka. Mwabawoza nga di polisi y'eggwanga Uganda bwe yakolera mu Uganda mulyoke mugiyite nti ekolere bannayuganda. You just temwagala just kukkiriza reality. Temwagala just kukkiriza omanya amazima galuma gasumbuwa omutwe gateganya gakaabya galumira ddala okufaako obufi ne bw'omala okugamanya n'ogategeera toddamu kulumwa. Okuva ddi nga poliisi eyo yali ekoleddeko nze mumpeeyo just olunaku lumu bwe luti poliisi lwe yeekoledde mu Uganda. Era ne bw'olaba poliisi ng'eyingidde mu kintu ekikoze perfectly manya the regime balina interest mu ekyo ekintu. Regime bwe batalina interest mu kintu ekyo abantu ne baba bafudde kalifukunya. Tulirabawo poliisi y'eggwanga Uganda tusobola girabawo eba talina na mafuta mukitegeera naye amafuta agatulugunya abantu tegasobola kubabula ne babagambe nti mumbalala ekizimbe kikutte omuli tebaba na mafuta kati ng'ongamba nti eyo Uganda poliisi eriwo okolera abantu. Those are just bitongole regime byekozesa to oppress Ugandans. Just we don't want to accept that reality, that bitter truth. And this message goes to the people of Western Uganda. People of Western Uganda, you have a very, very big job to protect that man. If that man get any, bwafuna any buzibu, any problem there, you will go in record. You will answer to Uganda. You will answer to the regions, to other regions. If that man get any problem from Western Uganda, these people, they are playing very, very dangerous card. They are arresting people in Western Uganda. They are arresting the team of Robert Kyagulanyi Ssentamu in Western Uganda just to portray the image that they are arresting them because of the criminalities they did in Northern Uganda. Lwaki tebabakwatira mu Northern Uganda? Lwaki babalumba batuuse mu Western Uganda ne balyoka babakwatirayo nga ate babavunaana emisango gye baakola mu Northern Uganda? Mu Northern Uganda tewali poliisi. Lwaki si gye babakwatira oba gye baakolera emisango? Lwaki baba balinda kusooka kuvaayo batalage ne Buganda ate bayingire Western Uganda balyoke baggulewo emisango egyo ate gye bakolera mu Northern Uganda? Lwaki babakwata batuuse mu Western Uganda? You people from Western Uganda, you have to be very careful with that man. You have to protect that man. If anything happened to that man, you people, you will answer. These people, they are playing a very, very critical card to divide the country into genocide. And they are very, very serious. Whenever you see such a talking rubbish, stupidity of understanding, like obusiro obuli ku level y'ekika ekyewaggulu, and research is talking rubbish, a total rubbish without any sense, you see that they are creating a volcano in Ugandans. But we have to control ourselves. But people of Western Uganda, you have to stand and defend yourselves and protect that man. Paka nga avuddeyo akomyewo nga akomyewo e Kampala. If not, if anything happened to that man in your region, you guys